Hero nga tanafuna kifiwani jagala manya yasomya atya tumanyo batubyerira yali agenze cha report muzindalo mbwa tumanyo batubyedirako tubirye omwana ba anko be badongo ba mama NEKOZ TV kundi olwaleero of course ebadde video oba visitation day ya mwana wa Evelyn Namulondo Rema Namakula of course abaddewo olunaku lwaleero ba B2C Amaal baby ebambi bagenze ne visiting omwana wa Evelyn bamulaze some good love you know ngabo bimanyi nti visitation day ku masomero atamu webetuse wakati baba ino kyalira abaana era olwaliro bwe kimu kitambulidde ddala bulungi nnyo ebikwatagana n'ekimere Rema yabikuttemu era omulaba nga asavinge mu mukyere n'agamba bannaye baby aliwa wabate ya performance bulungi emmere tusobola ogyeriira B2C badde walinga bawagala embuto bagamba laba baby Amaal bali mukazi wattu enjala yamulobye ddala bannaye musavinge muve mu bigambo nze njagala kulya kimere. Of course Rema yabadde akikuttemu ba B2C bawagadde dde embuto badde walinga essanyu libata basajja batu badde bazibambira ba mwana wa Evelyn Namulondo era buli kimu kitambudde bulungi subscribing